nene ekicha nnemi okutegeera ku nfa y'omugenzi omuntu bamusiiga batya siriimu ekiro ku makya n'akuwa kisipi njagala mumpeeyo ebifaananyi by'omukyalo oyo nga talina kisipi mu maaso muleme kweyisaako kisipi mumumanyi abantu b'enkyukakyuka era Bobi Wine tokola era n'oyogera kalebule mu kuziika omukyalo oyo abantu b'oku kyalo bajja kukwokya kuba bamanyi history we singa tulabako ku bantu ab'eŋŋanda n'ababadde bawangaala n'abantu nga bebawa obujulizi naye bino ebigambo ebyesokoole ebiseera ebisinga bikozeseza kadingo era mujjukire muzeeye yavaayo n'agamba nti gavumenti yamugjamu amaaso yamuziba amaaso muti amujjukira bulungi wano ku Seggirinya famire ye yagamba nti musajja yali alumwa bulwadde bwe ne mumuteekako obutwa bannange mulekeraawo okunoonyeza akalulu ku bantu abeenoonyeza ebyabwe kadingo bakyakutomeza nnyo simanyi lwaki ku kitebe toteekawo bo strips buba bwa 2,000 abantu bonna bali ku kitebe balwadde ba siriimu abantu bali awo ku kitebe balwadde ba siriimu ate kano ke wabakola n'ogenda n'olemesa eddagala lya siriimu n'obuyambi okujja mu Uganda gwe mwennyini ali mu kutugumbula abawagizi abalwadde ba siriimu tebamanyi nti gwe mulabe waabwe nnamba emu wano wagenda ebweru eyo gy'ozungira gwe mwennyini n'oyasaamirira nti abalwadde ba siriimu babajjeko obuyambi olwaleero batokomoka baggwawo tebamanyi nti gwe kizibu olw'okuba nti mitwe temuli kantu funa bwe strips mulekeraawo okwesiba ku gavumenti buli ayingira ekitebe bakebere omulwadde n'omulamu ekyo kitebe kijja kukala kuba abantu bonna bali ku kitebe embweya baluma abantu abeegaddanga ku bantu b'enkyukakyuka mugende empola abantu bonna embweya baluma muwoza kizibu kyammwe kujjako Museveni temwambala bupiira temwekebeza temumira ddagala mugenda kufa olw'okuba munoonya simpasi Bobi Wine tokola hera bajja kwokera mulumbe ku kyalo abafamire bamanye ekyassa omukyalo teriyo muntu gwe baleepinga leero enkya n'okubwa kisipi oyo siriimuwo aba mukadde abo abaana babadde mizannyo mingi nnyo wano egy'okwegadanga nga tegisobola kulekawo bulamu bwabwe omugenzi awummule mirembe naye abantu b'enkyukakyuka mwekebezeeko mulekerawo okwegadanga n'okwegadangula siriimu ali ku kitebe awo baŋŋambye oba yava Congo oba South Africa naye akawuka akali ku kitebe awo kika kyanjawulo nnyo ku ka bulijjo siri eddagala kadingo lye yalinnyamu eggere leero kamutokomoke nze mbabuulira mwekebeza abantu b'enkyukakyuka ku kwegadanga kwe muteeka obusiru siriimu engeri gy'abattamu abaagala okugenda ebweru kwata pen n'olupapula neetaaga abaana ba buwala na bulenzi mugenda kukola mu ggwanga lya Kuwait nga bawaita oba ba waitress salala ali $1,800,000 bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba kale nkonaako ku noti 767 oba noti 746 akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo interview zigenda mu maaso aba city developers ebibuga byonna mu nsi yonna abagagga be babikulaakulanya kyogamba e Bungereza tewaliyo myala e London ababeera e London temuyina myala gyasamye nga mikyafu emyala gy'e Bungereza bagizimba bulungi New York yo tewaliwo myala waliwo omwala oguli e New York omukyafu ng'ogwe nakivubo bwe gubadde tuleka ate kwogeza bujja naffutwa leka tusime ku Hamu ak'olumu tugambe nti Hamu weebale kutuzimbira mwala ku ssente ze Hamu ssente z'akozesa zize tannatugambako tusonde it is his money tukoye bannabyabufuzi okutubuzaabuza buli obululu we butuuka Lukwago okoze eki mu Kampala myaka 15 nothing tayina Lukwago kyatukoledde abeera mu ntalo ssaawa 4 Lord Mayor Lukwago tukukooye abantu kati baagala nkulaakulana tukooye entalo mu Kampala ffenna tukwatize wamu ng'eggwanga tukooye entalo Lukwago gwe buli agezaako kulaakulanya ekibuga omuwalana
ekyo ekibuga kijjudde sewage Kampala awunya abantu buli balabanga enkuba egenda kutonya ne bata sewage ebyo Lukwago bye wandibadde okola Hamu kati akola mirimo gyo egyakulemedda so enteekateeka nnungi bannange yakulongoosa mwala gwe Nakivubo gubeere ku standard y'ensi yonna abantu baffe abafudde kimala kitegeera so abantu bakolere mu mbeera ennungi naye nga bannabyabufuzi mutuyambe mujje politics mu nkulaakulana ababbi abaali awamu yabawe emirimu ku kisaawe ekisaawe bakizimba bulungi ekyennakivubo era kati tusambiramu omupiira amatiimu g'eggwanga ekisaawe Hamu kye yazimba kiwadde abantu emirimu baganda baffe be bakolako so twagalize bannange era ekyo ekisaawe ekyennakivubo bagenda kisambiramu emipiira gya Afirika yes so enteekateeka nnungi yakuddaabiriza mwalo gwo gw'Nakivubo bannayuganda mbabuulira nti ababadde bakaaba amazzi ababadde bakaaba amataba ng'enkuba bwetonya amazzi gatwala ebintu by'abasuubuzi omwala gwennyini gubadde gufuuse gwa bulabe nga gulwaza abantu kasasira abadde asussa owunya so byonna Hamu ali mu bituyambako ku ssente ze ate abantu ne basobola okuba nti batambula bulungi naye bannabyabufuzi mujje politics mu nkulaakulana mujje ebyobufuzi mu nkulaakulana please muleke abantu bakulaakulanye ekibuga ebyo n'ebibuga bye mulaba bye mwegomba byazimbibwa abantu Holy Spirit tegenda kuva mu ggulu ezimbe Kampala fefe nyini banyini kibuga fa balina okukizimba era Hamu Enterprises omugagga Hamu tukwebaza olw'okuba nti abantu babadde bafa bangi nga bagwa mwala so Lord Mayor Erias Lukwago oyina ekizibu ku mutwe Lukwago tukoye entalo zo mu kibuga abantu kati baagala development abantu baagala kibuga kiyonjo abantu baagala ekibuga mwe bakolera nga tebagwa mwala amazzi gatutta abantu wano abantu mutambula ebweru ne mujja ne mutuwanira Dubai ne mutuwanira London ebibuga byonna mu nsi yonna teriyo kiina mwala guli open